Nkwebaza kutambula na EKTV olutimbe gaggadde nga bulijjo. Nze Eke Master emabega w'omuzindalo kwanjulira ensonga zonna. Mukwano gwange ambuziza ekibuuzo ng'onnenya nti lwaki bwe nakoze video ey'oluyimba lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa Nalumansi ebigambo ebimu saabyanjuluza kimala era nabireseeyo n'okoona ku kigambo Buganda, n'okoona ku kigambo Kattikiro, n'okoona ku kigambo Leader of Opposition, n'okoona ku kigambo Speaker wa Parliament. Nti ate mu luyimba byonna byabaddemu. Yes, mukwano gwange ampuliriza ngenda kwongera nkulambulira oluyimba luno, naye ky'olina okumanya oba ky'olina okutegeera nange ndi muntu nga ggwe, era neeyawandiise oluyimba luno ng'akozesa obwongo obwa waggulu ennyo ow'ekitiibwa ennyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yabadde n'ensonga lwaki bwe yawandiise oluyimba luno yalesse ng'amakulu agalekedde oyo yekka agategedde. Era bwe navaayo ne nkunnyonnyola oluyimba luno nakunnyonnyola ne nkugamba nti gwe kennyini ambuliriza osobola okubeera nga weeteeramu abantu abamu boolaba bessikoonyeeko era ng'olaba basobola okutula mu luyimba olwo era nga pulezidenti obubaka bwe yabusindika yali abusindikira bano. Kale no mukwano gwange tolina kubeera nga onnenya. Kale n'obuwombeefu nja kusaba vidiyo eno osooka ogimpeere ekigalo ate gwe omupya subscribinga ku channel yaffe ey'omuntu wa wansi tubeerenga nga tutambula ffenna okoone ne kade. Ayagala edduuka ery'okupangisa ng'oli mu bitundu by'e Makindye liri wali eri opposite Haji Haruna Mbiru restaurant okumpi ne Pakalas lisula likola lisiiba likola wayonjo security weeri era lyakusaabulentinga ogenda kuba olisharinga n'omuntu omulala. Kale kuba ku namba y'essimu gy'olaba ku screen oba teeka ku WhatsApp message bajja kubeera nga bakuddamu mukwano gwange ampuliriza. Gw'alina saluni y'abakyala bakwaniriza, akola pedicure ne manicure, asala enjala n'okusiiga enjala, akola eby'abagole, gwe mukwano gwange ali mu bya beauty oba naawe alina printer oba photocopy byonna bakwaniriza. Nakunnyonnyodde oluyimba luno naye mukwano gwange ky'olina okubeera ng'otegeera nti oluyimba luno si zeezino ennyimba eza bulijjo buli muntu lwanajja okubeera nga ategeera, kubanga pulezidenti yakugamba nti ebusoga baamuwa erinnya lya Ngoobi ate bw'agenda embaale bamukubira akadodi ate nga ne sayidi z'eri mambuka era baamuwaayo erinnya. Kaakati wano mu Buganda lwaki gw'omukuba endippo oba akalippo? Kale mu bufunze ng'ategeeza nti regioni ziri endala zonna omuntu ono pulezidenti ow'ekitiibwa ennyo zaamwaniriza, naye lwaki mu Buganda mu abantu ababe ate mmwe mumulemesa okubeera nga ayamba Munnayuganda? Njagala nnyo nkulambululire tutambule mpola osobole okubeera ng'otegeera. Weewaawo nja kwewala nnyo koona ku mannya g'abantu ate nga mmwe kye mwagala, naye sijja koona ku mannya g'abantu. Naye nakugambye ekigambo kimu nti naawe kennyini bw'obanga obadde mu Uganda ng'omazeemu ebbanga era ng'ebigenda mu maaso obigoberera, oluyimba luno bw'oluwuliriza osobola okubeera ng'olutaputa bulungi nnyo era n'omanya pulezidenti kiki kye yabadde ategeeza era bantu katigore ki gye yabadde ayogerako. Era ono yagambye nti waaki gw'onkuba endippo gw'owange nga tategeeza muntu omu wabula mmwe bennyini Abaganda ate mmwe bennyini bannyini kiggwa abakiweebuula. Kale mmwe bennyini abandikutte ku mutwe kubanga mmwe bannannyini mufu, naye mmwe bennyini Abaganda nga mukulirwa omusajja amanyiddwa nga erinnya lyeteerewo. Nakugambye sigenda koona ku mannya g'abantu. Omukulu ono yennyini akukuta n'omusajja ng'ate akimanyi omusajja mubbi, era n'abantu be bennyini ab'omu Buganda yabayiwayo dda. Oba okitegeera, abantu ab'omu Buganda yabayiwayo dda omusajja oyo kubanga akukuta n'omusajja omubbi. Era lwaki omuntu ono ateesa n'omusajja oli omubbi bw'abanga ddala akimanyi nti nno byateesaako bituufu? Lwaki tabiteeka mu lwatu Obuganda bonna ne bubimanya nti olwaleero nze mwami gundi ne gundi nsazeewo okuteesa oba nsazeewo okuteesa ku kino na kino na kino, ensi yonna neemanya nti abantu bano bali mu kuteesa ku kino na kino na kino. Lwaki bakukuta bukukusi? Abantu abeeyerusa bangi mu Parliament naye abasinga okwerusa mumumanyi.
mweru nnyo kungulu naye munda ate si mweru, alina enzikiza. Kati ate omuntu oyo y'omu ku bakulembera omuntu omu era nga wa opposition n'amutwala mu nnyumba enjeru, oba ennyumba ngiyite ennyumba ey'ensi oba ennyumba y'eggwanga, n'amukulembera n'amutwala mu nnyumba y'eggwanga ne bateesa n'omusajja omubbi. Kati ate ono bw'avaayo nga bamaze okuteesa byatunyonnyola birala nti tagenda yeeri. Kale kweggamba oluyimba luno terwayogedde ku muntu omu naye lwayogedde ku mitwe emikulu egy'abantu bano abakulembera abantu wano mu Buganda, ng'abantu bano ekyamazima balya mu lulime ne mu luzise naye bwe bajja mu bantu ne beerungiya era baba bavudde eri baga nti fe omusajja tetutuula naye. Ekyokubiri abawa ssente ate nga ssente z'abawa ssente ezo zammwe mwennyini, ssente zaabwe, kubanga ssente akozesa zaffe zennyini ate n'agulirira ffe kennyini ate ne twerwanyisa. Omulungi ampuliriza, oluyimba luno lwo lwanjawulo nnyo era mu luyimba luno yakugambye nti atulugunyizza bannyoko, atulugunyizza abaana bo, atulugunyizza mikwano gyo. Ayinza okuba tiyakyanjuluza bw'atyo naye nga yakoonye ku bawala ababiri, Amida simanyi naani, abo bannyoko oba okitegeera, naye ng'ategeeza Buganda bwonna oba Uganda yonna, wadde ng'amanya yakonye ku gababiri. Mu vaazoni yaffe yasooka nakujjayo Alan Sewanyana ne Honorable Muhammad Segirinya, ate gwe n'ovaayo n'oteesa. Kale mukwano gwange, oluyimba luno olina kubeera ng'olwewuliriza, obeere ng'olutegeera, naye ky'olina okumanya nti baakoonye ku bantu abakulu ennyo wano mu Buganda, omuntu omukulu ennyo mu Buganda. Ate bwe njogera omukulu ennyo saagala mugambe nti bakoonye ku Ssaabasajja, nedda ssebo. Ssaabasajja oluyimba luno taluliimu, naye abantu abalulimu bali awo beetooloolera awo. Enkya bajja boogera kino naye ekiro mukwano gwange bambala obujoozi obwa kyenvu ate emisana ne batugamba birala. Kale kino kye kyalumya ow'ekitiibwa ennyo pulezidenti, kubanga naye baabimuyingizangamu nga bamugamba teesa n'omusajja, n'agamba siteesa na musajja kubanga omusajja mubbi, omusajja akozesa resources zaffe n'anyigiriza ffe. Kati ate nammwe mumwegasseeko, ate ne muvaayo ne mubeera nga mulaga nti temuli naye. Bwe muba nga muteesa naye ekitegeeza bye mutugamba mubeera mutusiba kiwaani, mutulimba. Era kyova olaba yavuddeyo n'aga nti nkimanyi bulungi bye njogerako, obimanyi lwakuba weewunza, obimanyi bulungi kubanga oteesa n'omusajja, naye bwe tuvaayo mu lwatu ate n'obyegaana. Kale oluyimba Nalumansi bw'obeera nga tolina bulungi nnyo kasengejja oyinza obutalutegeera, naye nga luyimba lwangu nnyo ate luyimba lwa makulu nnyo. Lwetaagamu omuntu ng'asengejja kubanga lulimu logiki mungi nnyo era ebigambo byalwo bya olukolosoofa lwennyini. N'obuwombeefu vidiyo eno nkusaba gimpeera ekigalo mukwano gwange ngoberera era subscribinga ku channel yaffe tutambulenga ffenna mu waka bw'ati. Nze Eke Master emabega w'omuzinda logo okubeera nga nkwanjulira ensonga zonna. Kansaba omutenza ggulu akunkuumire akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo, tukwatagane mu waka addako Mukama bw'anaaba nga akkiriza ng'enkuyege zikyatukubira endulu. I sign out for now. Peace.